development ebeera blocked ebeera hindered naye mwebale kutuukiza ensonga eyo mwebale okututegekera n'omukolo guno era mwebale okubeera abajjukizi ne mutusiima fe abaatandikawo ekibuga kino bangi abajja abamu beerabira nti waliwo abaasookawo baalina omugaso balina kye baakola naye mmwe temuli bwe mutyo Katonda abakuume abawa omukisa bakansala bannammwe mubadde mwekuba enkokola that is obvious bw'obeera omukulembeze tosobola kubeera mukulembeze nga tolina kubalo ki ate bw'obeera omukulembeze notalinnya ku muntu manya toli mukulembeze kuba toli principled kyobalanze omuzimu ogwange ogwampebwa mukama waffe muyanja ogwa security abamu banjagala abamu tebanjagala ne bagamba oba munondo batemupa mukole eki I'm not compromising with studies and that was my principle era natuuka okuvaako nga nzisekiira nyamenyi w'amateeka ndowooza oba ye recognition gye muntaddemu okulaba nti nali musajja mukambwe simanyi naye abansa nali gumuko kale nno bwe mala okubeera gumite ekisanja kyange emyaka 10 kwebe security ekibuga kyalimu emirembe era buli wentuuka banga yaji wabulira wakonza wendi ate kati ndi mu nnimiro nga mbagamba bwentyo naye kyannaku nti saali gumite nzekka omwanya munnange mukulu senkulu nnyo kati mukulu Kabanda gyogenda entebe gyogendamu nnene oteeka okwana emikwano egy'obuvunaanyizibwa egitakuwaanawaana wabula egikuwa amagezi agagenda okuyamba n'okuyisa mu bizibu by'onooba oyolekedde kati sobire ndejja kuba nnyo ebizibu kubanga n'abakulu abali mu kitundu that's why you have to recognize in RDC abalinga abala balinga tebakikola nimbye RDC abadde open gy'oli mukulu Seguja abadde open ikyali ejja gumite gye wajjiramu kakali ate ogenda kukola bya gumite bino ebyaffe eby'ekikulu bakulu banno bayite badde ku board mukono ono agenda kukaluba nnyo olw'ebintu ebyeyogeddemu ebyenfuna buli muntu ayeyagaliza okuba nti wanaakolawo byakola kiki abantu mbanguyiza emirimu gyabwe bagitegeke era gitambule bulungi abalayisensi mubakone mubaddiremu mukulu Kabanda ekibuga kyo kyongeddemu kati ebintu bijja bingi ewaffe ennyenje ebyo ebigenda okujja bati nekakolebwa era olwokole yayisaamu mukono okugenda mu kiki abamu tebamanyi mukono gye yava wabula twagala bwagazi kujano kuyaninga kola kiki bwe tuze katale ako mukulu Senyonga yali agenda China n'atolekawo n'eddaali mu office nga tulina okusenda wantu wali guleda gye twapangisa emugende doza ate eddeyo nga tetulina amafuta naye twafuna challenge okufuna amafuta n'okusenda awantu awo nga ne poti zetusenda ezimu si za kanso naye nayinireko remarks ezali nyakuteeka muki mu nkola n'olwekyo katukwagalize mu ntebe gy'ogenzeemu ey'obwa meeya yongera okukwatagana ne gavumenti bwe bakulaba nga otudde emmotoka yandisaba aboogera naye nga gwe kyogoba okikola kiki buli ofiisi gikozese tofaayo konkona muli bo bajja kuyamba era kasi bw'onoovaayo bwotyo ebintu bijja kweyongera eno gweta Kampala Metropolitan Authority kati eriwo tolowooza nti egenda koma kati sente zikyajja mwongere okubeera obumu wagenda empologalamu za gavumenti wadde mulimu opposition but I know you are no longer in opposition kati fena tuli bumu kubanga bw'otuyise wano toyawuddeewo nti bano beenaalimu bano baki watuyise nga abatuuze baki bamukono n'olwekyo kwatagana buli mutuuze wa wano gw'olabamu omulimu muteeke on board akugayidinge oba muyambagane mukono agende mu maaso mwebala kumpuliriza okulengera abantu bano okubasiima n'okubawa ebijjukizo mu bulamu bwabwe ekikolwa kino kyaliwoko naye tekyagaziwa eyakikola mu biseera bwe nabeerera sipiika wano yakoma kuba councillors n'abatono njagala kulowooza nti olukiiko lwammwe lwalowooleza bulungi ne lugaziya okutuuka ku bantu bonna abasobodde okufuna kubadde mu Gwatendo ne Mwami Somba abadde agutendereza wano ng'aga nti bakirowoozeza bulungi kati n'eri abagenda okujja manyi nti naffe tujja kwongeramu amaanyi ekikulu nti omuntu gwoddira mu bigere bw'aba n'ekirungi kyakoze tokyewala bwewazi olina okikuuma oba oli awo n'okyongeramu ebirungo
njagala kulowooza nti tetuzze mu lutalo era Katonda atusaasire n'abantu abatulinaanye abalowooza nti batwagala nnyo naye nga bakutukumamu omuliro ogutuleetera enjawukana. Abantu abo Katonda abasaasire. Kye tusinga okwetaaga mu byonna nze kwe kubeera omuwulize eri mmeeya wange waggulu, kubanga ebintu bingi biva ku municipality okujja okukola tuyinza kukola mirimu okuleka nga tukwataganye. Njagala okussaamu ekitiibwa abakulembeze bonna abazze. Mulaba bino ebibaddewo ebyo bwa sipiika, mazima bwe bibeera bwe bityo. Era chairman wabadde ayogera wano nti gundi yawangudde n'akalulu kamu. Nenzijukira nti ndi muwagizi wa Seno kibiina. Njagala abawangudde banoonye Harmony n'abeNRM. Obuweereza bubeerewo. Nze bwe nabeera sipiika wano deputy wange yaliwo NRM. Mwamagero okubeera chairman wa committee mu lukiiko luno limba majority ba NUP abatasse muntu, kubanga tuzze kukolera wamu. Ffe tetukyayambala ovulo kubanga twalondebwa, kati bwe tuzze mu buweereza obugatta abantu bonna kitegeeza tuzze kuweereza abantu. Abamu tuli baddugavu nnyo nga n'omuntu wakutunula yalowooza nti oba ogusajja gubi nnyo ne mu mutima, naye tuli beetoowaze n'okusinga bwe mulowooza. Ekyange ekinkwasiddwa sisobola kusanga bassentebe ba byalo ababadde bakolagana obulungi ne Mwami Kabanda ate nze ne mbaawula wabula nja kunoonya kalungo nyongera ate obbatereeza. Njagala kulowooza nti byenjogedde naye ngenda muwa obuvunaanyizibwa obw'ensonga. Tewali kitulwanyisa. Era mukama waffe ono Mwami Kabanda yatwala NUP mu Greater Mukono, batuteerawo emisittale n'amateeka ne batugamba nti kasita okkiriza n'owandiika endagaano ne bakuwangula toddamu kuvuganya. Naye ate oyinza okusuba omuntu ng'ayinza okuba omulungi. Kati gwe ensensebuze mu bukugubu ng'eyaliko sipiika yaliko omukulembeze wano osobola okulaba abantu ab'omugaso ng'era bwe tugenda okutunulya abagenda okuddira Mwami Ofuwa Mbigere, abagenda okutunulya ku bukiiko obulala. Era nja kubeebuuzaako Mwami Sendi, ngenda kuwuliriza kubanga abantu twabasuubiza nga tuli kadaala nga naawe obagamba nti mumpe ensensebuse yanaakola ki. Kati ate bitandika okutabukira mu kkubo nga bagamba nti ate bano baabadde ki. Naye abatulinaanye bano be bakira okugukumamu ne batatwagaliza kutambulira waki. N'olwekyo buli muntu alina amulinaanye amwegendereze nti ono yandibanga mpa bifu, ono yandibanga mpa bifu, osiriikirira mukko. Embuzi njagireeta twawangula bulungi Mwami Kabanda. Gwabayagadde naawe omuzi oyo gwayabayagadde. Ssebo Bisa Kabanda kkiriza oyimirireko wano we tuli. Nja kutwala obuvu neŋŋamba Sensebuse kati ogenda kufuga inshallah. Tekyatuukirira. Basa omwana wa mukwano gwange Kabanda yawasa omwana wa mukwano gwange, naye nga buli nsoma edduwa nsoma lwa mukwano gwange oli nsoma lwa Kabanda. Njaga omwana wa mukwano gwange aleme kubeera bubi. Kyatuukirira. Mmaliza ebigambo byange mu bufunze nga njaga kutegeeza mwenna abali wano, Yesu atamanyi Nabbi Isa oyo manya nkufa abasiraamu kumenya nti ak'ekikyamu, naye ffe Yesu omukatuliki yeyataasa Nabbi Muhammadi mukikubire mu ngalo. Mwebale nnyo obutatusosola, mwebale nnyo obutatuwoola, mwebale nnyo okutujjukira. Tusaba Katonda ow'ekitiibwa akkirize abawo obwenkanya omukola makereziya netubasabira. Mungu tiyatutwaza wallahi mwayitamu. Don't forget us. Mmaliza ebigambo byange nsiibula olukiiko mu bantu abalondeddwa mu mukono. Mukkirize abantu mulina okutuzanyisa wano, naye buli muntu tubwako amazzi ng'abakkiriza Katonda. Abantu balina bunanyizingeko okole mukono muddo nga bwatandika okukola ekitebe kitali kugwirira. Ssaabasajja Kabaka awangaale.
mukiza nenge Katonda obalizika eri wala nnyo agisemeze ng'ayisa mu mikono gy'abafuzi bano abasatu ayitaafu ow'ekitiibwa endagaano ya mazima akonkona ku lujjagulirwawo twatule ekisa kya Mukama kitaffe oli mu ggulu erinnya lyotukizibwe ffenna erinnya lyotukizibwe obwakabaka obujje byewagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu otuwa emmere yaffe ya leero otusonyiwa okwonna kwaffe totwala mu kukemebwa wabula tulokole mu bibi ku lw'ekitiibwa kyo n'obuyinza bwo tozaala wabula gewalagira nti bali babeere bafuzi emirembe n'emirembe amiina mmaliriza ebigambo byange